Yes, Fadi TV ojimbaniriza akadde kano mwasibye mutya mulimu tyagenda kubasaba mu subscribing ate munigene kade comment section wiye wakabuntira mu comment section atosikalenga ogifollowinga bagitake RTV Uganda nawo abali kata batumdeko ne Saudi Arabia, Jordan, Bahrain n'abasinzira mu gwanga eria Oman mwe bali kubanga mugifollowinga subscribe ate onigene kade stay on YouTube platform ojja kubufuna ebisinga ate mulembe Doni Asiya jukira Doni Asiya yabadde akwatibwa era ono yabadde asibiddwa Nalongo Kitone nga yakoze eki yamusibisiza lwakwagala bbaawe. Full figure bamuyambeko kubanga avaayo era nga full figure munnange yatandikidde wale ali mu kulumba Nalongo Kitone wabula abasinga bagamba nti full figure bino byonna birina byakola akugamba abikola mu bukyamu era agezako kuwusa Doni Asiya n'okubanga Doni Asiya atandise kubanga ayogera ebigambo ebiteetaagisa mu kamera ng'abyogera kwani ku Nalongo Kitone. Abasinga bagamba nti full figure ne Nalongo Kitone ba mukwano era nga Doni Asiya bano bajja kuddamu bakwatagani yasigala awo mu bbanga makwade full figure mulaga nti mulabe wani owa Nalongo Kitone era ndowooza olengera tabakeya jimpa nagudi yadda alumba mukyala Nalongo Kitone. Jjukira bagamba nti Doni Asiya yagenze mu kkomera kugamba nga yajjamu olubuto lw'omusajja Doni Asiya yagamba nti Nalongo Kitone ne mikwano gye bibamuwaliriza okubanga akolaki okubanga hajjamu olubuto yenga ye bwe yakonfirms ninga te alinga mwana muto kwegamba bwayogera bata basinga bebuuza yiguli mwana muto gugo batwaleyo kulukujjamu obanidda isaawe eno Salongo wa Nalongo Kitone yagamba ati munange fulufu Doni Asiya njagala mwana wange sebo bano ebyaddala bekwasaganya Doni Asiya ne Salongo wani wa Nalongo Kitone bekwasaganya ebyaddala si bya lugambo si byaki ebintu byaddala ebintu byalaali amawulire gatambatambula ku social media galaga nti Salongo ayagala mwana we Doni Asiya ngwakola ki guyakunjulamu oba guyajjamu mu lubuto kiraga nti Salongo amwetaaga yeetaaga omwana we binagwerawa binakomawa ono yagenze sebo ku social media platform ye mu full figure n'agamba nti labakeya jimpa nagudi kati kannamukadde kawulira kafa ino ng'amanya ani gwalumba ng'alumba mukazi watu Nalongo Kitone ebintu byonna byamudde buli omu yeefuulidde avuma ye okuva lwe yasibisiza Doni Asiya. Uganda erimu ebintu banange ebyewuunyisa nange bitukesa nebintabula era essaawa zimu mwenna abeegwanyiza baba bannammwe muwedde mwegwanyize ng'okimanyi nti akaduukulu gye kali bajja kukusiba nga n'omusango teguliiyo mu ssemateeka omugira muzunga bajja kukusiba bajja kukaliga nga kuba Doni Asiya yafunye omukisa n'avaayo naye nga Nalongo Kitone yalaze nti abakyala mwenna bw'okwata omukazi nanga yeegwanyiza oba ng'ayagala ku bbaawo nga kyakunyiiza musibye mutwale mu kaduukulu musibye oba mutwala ku polisi y'e Kawempe oba mutwala ku polisi y'awa musibe mukyala Nalongo Kitone ye kyakoze eki kyagezaako kubanga abalaga naye simanyi nti omukazi yenna bw'ayagala bba wa munne omukazi asobola okumusiba nasoze kukiraba ku Doni Asiya Nalongo Kitone ng'amusiba Nalongo Kitone mukazi yatawuse busungu bungi yamututte mu kkomera ninga tebina kubanga byeggwa Salongo ayagala mwana we Doni Asiya bwe yajjamu olukwe balulimu nani ne Nalongo Kitone bino ebintu mulabanga ebitaliiyo n'ebintu bya ddala munnange Doni Asiya yajjamu olubuto ne Doni Asiya yagamba nti Nalongo Kitone be baali amabega waaki okujjamu olubuto naye abasinga beebuuza guli mwana muto gwe baatala okujjamu olubuto g'omukazi omukulu alinako ne ku baana Uganda erimu ebintu ebitategerekeka munange ebyo bitambatambulisa no ku social media tebina kubanga biggwa ensonga za Doni Asiya Nalongo Kitone kujjamu olubuto yajjamu lwaki wajjamu olubuto lw'omwana wange bebi wange mwagala njagala mwana wange Salongo nno bw'atyo bw'agamba ayagala mwana we Doni Asiya bwe yakola ki bwe yakunjubula mu lubuto ebyeddala byekwasaganya era Salongo yakwasaganya Doni Asiya si bya lwali si byambo
bintu bya ddala bw'otuulira n'obutambi bwa information Doni Asiya gye yakoze nga yakakola ki nga yakava mu ki mu kkomera nga Fulufiga amuyambye okuva mu kkomera byonna biraga nti omwana mwattu yalimu era baamuggyamu kubanga ne Nalongo Kitone naye yali mu nsonga eyo era Nalongo Kitone akimanyi nti Doni Asiya yajja mu lubuto era Nalongo Kitone yali akimanya dda nti omwana oyo Doni Asiya gwe yali alina mu lubuto gwe bajjamu yali wa Salongo we naye ng'alaba Doni Asiya agenda mutwalako Salongo we abamu bagamba nti Kadaama bw'omukwasaganyamuko omulundi gumu oba weetaaga n'omuddira mbu abasajja bonna abagadde ba Kadaama kibadde kizibu okudda mu maka gaabwe abaliko ba Kadaama oba bali mu birungo ki abaana ku social media beebuuza ba Kadaama bali mu birungo ki ebyo ebitwala abasajja ba bannaabwe amwagalako gumu n'ataddayo mu maka ge mbagala nnyo musubscribing ate munyigende kale bagiyita Faadi TV yogi mbagala nnyo sigala nga ogyekumideko updates nkyazikuwa non-stop nkyazikutuusaako non-stop updates n'olwensonga just making sure ng'osigala on following or subscribing onyige kade ne comment section weri awo bakabuntira mu comment section ate osigale nga ogyekumideko Doni Asiya yavudde mu kkomera ne Salongo wa Nalongo Kitone ayagala mwana we agamba Doni Asiya mpa omwana wange gwe nakola ki gwe nali nakuteeka mu lubuto omwana wange gwe wajjamu mwagala ozannya gwe n'okuzannya gwe n'ensi erimu ebintu erimu ebyeniina byebyo ebigenda mu maaso essaawa zino ku social media byebimu ku ebyo ebitambulatambula essaawa zino ku social media ngenda kusaba osubscribing ate onyige ne kade likinga comment section weri abakawuntira mu comment section ate osigalinga hogi following abali Bahrain batumiddeko ne mu ggwanga erya Oman nti muli batavu nnyo muli Buli nnyo kubanga mugyekumirako subscribe ate onyige ne kade bulungi mwera